Okumalawo ebintu ebitatuukana na mutindo ebiyitiridde katale mu ggwanga, ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ki Uganda National Bureau of Standards kisisinkanya abasuubuzi ne bannannyini ssemaduuka mu Kampala n'emiriraano okutema empenda ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu ebintu ebisusse okuteekebwa ku katale nga tebituukana na mutindo. What the standard says is what you must go with. Akulira ebyamaguzi ebiyingizibwa mu ggwanga Ronald Ahimbisibwe agamba nti ebyamaguzi ebitatuukana na mutindo bisusse ku katale, bw'atyo n'asaba abasuubuzi okwewala okutunda ebyamaguzi ebitatuukanye na mutindo. Kati tutandise n'aba supermarket naye tujja kugenda nga tutraininga oba tuengaginga sectors ez'enjawulo, bonna aba importers, aba ebyokulya, ab'ebizigo, aba electronics, aba eby'amasannyalaze, bonna era n'aba manufacturers ba wano ab'obukolero obutono ba wano nabo tugenda kubaengaginga kulaba nti bwe nga baleeta ebintu ku b'ebweru waliwo ebibateekwa kugoberera. Ono akubiriza abasuubuzi bonna okwekebejja ebintu bye batunda oba bituukagana n'omutindo ogwetaagisa kibayambeko kutaasa bannayuganda abasobola okukosebwa mu mbeera eno. Bw'oba ng'oli musuubuzi oleeta ebintu by'okuva ebweru oba beeta mu Uganda, gezaako olabe nti ofunye akabonero oba approval oba certificate egamba nti bya mutindo nga tonabireeta. Omwogezi w'ekitongole kino Sylvia Kirabo ategeezezza nti ebintu bingi ebibadde bitundibwa nga tebituukanye na mutindo nga n'ebimu bikukusibwa okuva wabweru w'eggwanga, era alaze obwetaavu obw'okusomesa abasuubuzi obutagwa mu buzibu. Abantu abamu abayingiza ebyamaguzi nga tebayise mu border points ezo gavumenti weeri, oluusi bamanyi okujja ne bawa aba supermarkets ebyamaguzi ebinafu mu mutindo. Kati ffe bakalondoozi baffe ab'oku katale we batambula ate ne basanga ebyamaguzi bino nga biri ku shelves ne babijjako, oluusi tuze tufune okwemulugunya okuva gye bali ba supermarket owners nti bo baali tebamanyi bisaanizo. Bo bannannyini ssemaduuka abeetabye mu nsisinkano eno basabye ekitongole eky'omutindo okubongera emisomo kibataase okugwa mu ntata. Yongera okusaba ku UNBS nange ng'omuntu nti eyongera okusensitizinga abantu, okusomesa abantu, okutegeka emisomo egy'enjawulo ku bantu, abantu bayige ki ekyetaagisibwa. So it's important that we understand the rules and regulations that are required and the standards, especially things that we sell. Stella Nandawula Sendakire ne Shafik Galwango, BBS Telefina, Gambuze.